Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka bawango buwangwa mbuwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu akamakyusa nga tujjukira obwakatonda bwaffe obwo bwe twerabira bwe twakkiriza okubeera nga tukkiriza ebintu ebitali byamazima okuyingira mu bwakatonda bwaffe. Jjukira obwakatonda bwo okubeera mu kitangaala kubeera nga otambulira mu mazima go og'obwajjajjaabwo okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Ekizikiza kwe kubeera nga otambulira ku bulimba obwo obwakutundizibwa bazadde bo oba abo bye wasanga mu nsi. So kino kyakuyiga kyo nga Katonda yeetengeredde ng'omwoyo gwetengeredde okusobola okubeera ng'odda ewaka naye tewali wasobola kukusayirawo okuggyako gwe wekka. Nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ku bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza. We bitakkanya na mutima gwo kusaba obisuule mu guluka, we bikkanya n'omutima gwo kusaba obikozese okubeera nga oyimusa n'okubeera nga oteekako amazima agagatudde munda Mugwe si wabweruwo weewaawo. Ebbaluwa ey'olwaleero eva eri ewa muganda waffe Yesu Mubwabulamu. Jjukira Yesu waliwo waayogerera mu bwa kinene aba ayogerera mu bwa sananda. Yesu ye yakwasibwa ekifundikwa ekya jjajjaffe bulamu okusobola okubeera nga abeera nga komanda mu makyusa aga wano. Baganda baffe kye baba bakola kwe kubeera nga bo komanda gwe baakwasa ekifundikwa bo ne bamufuula okubeera nga gweolina okuyitamu ekintu ekikyamu ekitali kituufu kubanga ffenna tutambulira mu bumu. Obeera weggyeko obusika bwo obwetengeredde then n'obeera nga ogamba nti baaba wange gwe ngenda okuyitamu, gwe n'obeera nga weegaanye bazadde bo. Ekitegeeza nti nno obeera weetadde mu nzikiza eyo ey'obulimba obwo obutasoboka bw'olina okubeera nga gwe kennyini ng'omutonzi obwejjamu nga weddiza obusika bwo ng'omwana omusaasaanyi. Omwana omusaasaanyi yeggwe nange, foreign angels oba malayika abaagwa yeggwe nange. Okugwa kwe kugwa kwe kubeera nga wakka amayengo g'obutonzi bwo, obukulenge bwo ne busobola okubeera nga bwajjulamu obulimba ge mayengo kubanga buli kimu kikolebwa mayengo. Eddoboozi ly'owulira okuva eri nze mayengo, eddoboozi oba byonna by'olaba mayengo. Ensi etambula teri static nga w'olaba lwakuba nti nno obeera mu dimension eyo nga esibye by'obeera olaba. Kitegera. So ebbaluwa ey'olwaleero eva wa muganda waffe Yesu Mubwabulamu. Etandika bw'eti: watondebwa kubeera wa ddembe era oli kikula kya ddembe. Oli kikula kya ddembe era kwekwaga era ekikula kyo kwe kwagala. Ekyo tekituukangako era tekirikyuka kubanga ekyo kyekikufuula atuukiridde era ekitonde ekitaggwaawo. Nga newankubadde empulira eno teri mu bantu abasinga obungi abatudde ku mama natimba mu mibiri gyabwe ku lw'ekirooto oba ku lw'embeera eyo ey'obulimba gye mwasalawo okubeera nga mwetondamu ne musalawo okubeera nga mwawukana ku nsibuko yammwe ey'amazima gammwe. Amazima gammwe obutonzi bwammwe obutuukiridde. Mu ngeri eno mwayita ebyo ebitatuukiridde n'obuvundu mu nsi yammwe okumala ebbanga
ebyeya n'ebyeya. Obudde tebuliyo kubanga y'embeera ey'obuntu eyo gye mweteekerawo ng'abantu mu bulamu bwammwe. Mu ngeri eno mweteekamu okutya ne mulowooza nti nno obulamu bwammwe bukomekkerera nga mufudde. Nedda, temuli kitonde ekiri mu mubiri, muli myoyo, muli bitonde eby'emyoyo egiri mu byombo eby'omubiri ebyo ebiriko ekkomo. Mmwe we mwajja mu mibiri gino ne mulowooza nti temuli baddembe. Okuwulira okwo okw'okulowooza nti okwagala tekuli munda mu ggwe, buli kiseera n'obeera ng'okunoonyeza eri abalala. Ekikula kyammwe kwagala. Okufuna okutegeera n'okukkiriza mu ekyo n'olowooza nti nno okwagala okugenda kukunoonyeza wabweruwo, era ogenda kubeera ng'okujja eri abalala era oba eri ebyo byonna ebikwetoolodde, kirooto kya ntiisa. Ekirooto ekyo ekikufuula okubeera nga buli kiseera owankawanka okunoonya okwagala okwo kw'oli. Buli kiseera n'obeera ng'oyagala kwagala, kyokka nga ggwe kennyini oli kwagala, kubanga obutabeerawo kwagala tosobola kubeerawo. Okwagala ge maanyi ago agatambula mu buli kintu kyonna era agataggwaawo mu butonzi bwonna. Naye wasalawo ng'omwana w'omuntu atudde mu nnyama okubeera nga weeteekako ekkomo lino. Mu ngeri eno ne weeteeka mu kirooto ekyo eky'ennyama yammwe ey'obulimba, ekyo kye mwasalawo okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'okutambulira mu bulamu obutamanya, ne mwejja mu mazima gammwe agatalikyuka. Osobola okubeera n'okukkiriza kituufu naye nga tokiwulira nga ggwe. Mu ngeri eno n'obeera nga obuusabuusa munda mu ggwe. Okuzuukuka kwe kufuna okutegeera n'okumanya nti oli kitonde ekituukiridde ekitukuvu, ekyo ekyatondebwa mu kwagala, kubanga ggwe kennyini wava mu kwagala. Njagala ofuna okutegeera n'okumanya era otambulire mu bulamu bwo nga otambulira mu maanyi ago agataggwaawo ag'eddembe. Amaanyi ago era obulamu bwobwo obujjudde essanyu, obwo obuli obumu ne maama taata Katonda. Okuzuukuka kwe kusanga kwagala era kwe kusanga ekyo amazima ago amatuufu, ekyo ky'oli eri omwana w'omuntu. Naye ggwe ng'omwana w'omuntu wasalawo okubeera ng'otambuliza obulamu bwo kukwawukana ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno ne weeteeka mu kalippo ak'ettumba lyo ery'okubeera nga kwennyini otambuliza mu bulamu obw'okwefaako nga ggwe, n'olowooza nti abalala tebali bumu naawe. Mu ngeri eno weeteekamu embeera ey'okubeera mu bw'obwannamunigina, n'obeera nga wabula n'olowooza nti nno wasuulibwa, kyokka nga tosuulibwangako. N'olowooza nti obulamu bw'otambuliramu tosaanidde, ekintu ekitali kituufu. Era n'obeera nga buli kiseera oyaayaanira kulaba kwagala okwo, kuwulira na kubeera ng'okukkiriza okwagala okwo okuva eri abalala. Mu ngeri eno weesuula mu mpulira eyo ey'ekiwubaalo, empulira eyo ey'okubula n'okulowooza nti wasuulibwawo nga omwana. Emyoyo mingi emigezigezi egizze mu biro bingi nga gizze gibagamba nti mu biseera mugende munda mu mmwe, mugende mu yeekaalu yammwe ey'omunda, mukkirize amazima agatudde munda mu mmwe, amazima ag'ekikula kyammwe ago agayimusibwa okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna, agayimusibwa okuva ku nsibuko y'obutonzi mu ntegeera ey'awamu. Naye bangi ku mmwe mukikola, naye mukikola okumala akabanga katono. Mu ngeri eno ettumba ne lyongera okubeera nga libajja ku mulamwa. Kino kibeerawo kubanga ettumba libeera teryagala
kubeera nti teribeera teryagala muzuule amazima ag'eddembe ery'omunda. naye w'ozuula amazima ago era n'osobola okubeera ng'ogawanirira, ettumba lyo libeera tetikyayina buyinza eri bulamu bwo, era ettumba buli kiseera liba likola kyonna ekisoboka okulaba nti lisaanyaawo empulira yo ey'eddembe buli kiseera nga diwankawanka eddembe eryo eritudde munda nga Katonda eyeetengeredde. mu ngeri eno eddembe okwagala eddembe mu ngeri eno ng'omutonzi oyina ebyokulondawo gwe nga Katonda eyeetengeredde okubeera ng'olondawo eddembe oba okwagala oba ettumba lyo. naye tosobola kubeera nga obeera na bibiri, nedda. ettumba lyo ddyo buli kiseera libeera lirowooza ettumba lyo buli kiseera liba lirowooza nti w'ozuula eddembe ery'omunda lyo eryo eritudde munda lyalyo ddyo ng'ettumba ogenda diteeka wabweru, so buli kiseera libeera likukaayanya. muganda wange nkusaba okikole, weezuule munda Mugwe, weezuule nti oli kwagala era oli ddembe, era ekyo nga kye kikula kyo ekitali kyokka. nga we ŋŋambye emabega era waggulu awo, myoyo mingi emigezigezi era emigezi ddala egizze nga gibabuulira bino bye mbagamba, nga bibabuulira ekikula kyammwe ekituufu nti muli maanyi ag'obulamu agabatuddemu era nga muli kwagala, tewaliiwo kisukkulumu ku ekyo, ge mazima gammwe agali mu buli kitonde kyonna. gwe oyina kukkiriza nti buli kimu kiri bwe kityo, tewaliiwo kisukkulumu, tewaliiwo kiri wabweru ku ekyo. kweko akakunizo ko ak'omwana w'omuntu okuzuula. nga newankubadde ensi yammwe yabateekamu akalipo ak'enguzi, akalipo ak'okulowooza nti ebintu tebirina kukola mu ngeri gye birina okubeera nga bikolera eri abalala, mu ngeri eno ne mweteeka mu bulumi obw'entenkanika okubeera nga buli kiseera mweramula, buli kiseera mwetambuliza mu mayengo ago ag'obulimba, buli kiseera ne mbeera nga mweramula nga mulamula n'abalala. mu ngeri eno ekitangaala kyammwe ne kikendeera munda mu mmwe, ne mweteekamu okwezikiriza munda mu mmwe okuviira ddala ku nsibuko ey'okwagala ekyo kye muli nga mmwe. okwagala okwo ne kwezibira eri ekikula kyammwe ng'abaana b'abantu. kyandibadde kirungi olunaku olwaleero muganda wange, tandika okubeera nga olekeraawo obutalamula. w'olekera awo ojja kubeera nga oyimusibwa munda Mugwe. buli kiseera funa okutegeera n'okumanya mu birowoozo byo, bifuge. funa okutegeera n'okumanya ku buli kimu ky'okkiriza obeere endabirwamu ey'ebyo by'oli. tokkiriza mayengo ago ag'ekizikiza ag'okweramula gabeere nga gajja eri obulamu bwo. kale ne bwe gabeera gazze, weesonyiwe kubanga ekyo ky'oli. tokkiriza nti tosaanidde, ebyo baabye bateekamu buteesi. osaanidde, oli kitonde kitukuvu. kkiriza ekyo ky'oli, kubanga w'otakkiriza nti oli mutukuvu obeera weetadde mu ekyo ky'otali. kkiriza nti okwagala w'okukkiriza kujja kusobola okubeera nga kukka munda Mugwe, era kukuyambe kingi mu kiseera kino ekya amakyusa n'okuzuukusibwa kw'omwana w'omuntu okuva eri ekirooto kye yeesuulamu nga ye. muli wano ku Mama Natimba ng'abaana b'abantu akaseera kano okusobola okubeera nga mugattaganya n'okubeera nga muyambalagana mu kubeera nga muzuukusa entegeera ey'awamu ey'omuggundu nga bakatonda abatudde wano.
mmwe ng'abaana b'abantu abali mu nnyama, gwe ng'obwama onnamunigina mu kaseera konna nga newankubadde muyawukanye nga mu ndowooza oba mu bwawamu, naye ekituufu mu byonna mu kikula eky'obutonzi bwonna temwawukanangako. Eri mmwe abazuukuka, buli kimu kirina okubeera nga kizuukuka munda muggwe mummwe. Muzuukuse ebyo byonna era mubeere kwagala. Mwasalawo okubeera nga mubbulukukira mu kaseera kano ke tulimu, musobole okubeera nga mumaliriza n'okubeera nga mwegatta mu lugendo luno olw'amakyusa lw'obwakatonda bwammwe mu kikula kino eky'okweyubula kwammwe okutenkanika era okulungi okuzaama. Muganda wange, buli kiseera funayo akadde ogende buli lunaku mu ndaayo, wejjukanye nti oli kitonde kitukuvu. Jjukira kino wakimanya era nga wakiteekateeka bulungi nga tonnaba kujja mu nnyama. Buli kiseera za obujja ekiruubirirwa kyo osobole okubeera nga omaliriza n'okutuukiriza enteekateekayo entukuvu nga Katonda yeetengeredde. Buli kiseera yaayaana era sanyukira munda muggwe ku lw'okufuna okutegeera n'okumanya kw'ebyo ebigenda mu maaso naddala mu kaseera kano. Yenze muganda wammwe Yesu Mubwabulamu. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda muggwe. Akuume oyo Katonda akutuddemu.